asigala nga waliwo eddibu oba vacuum omuzungu n'olw'ensonga all decision is taken by council. Ali ne batulwa kugombola ne batulonda eraga nti okoze ekifo akivuddemu abenga tebbali kifuna obukulembeze kisobole okutambula. Mukitegedde bulungi nze baluwa gye nnina Kaawo yatuwadde magezi. Kaawo amagezi yagawa kanso yaki kanso y'egombola weena atuula neraba amagezi Kaawo gye yagawadde ye gyasalawo ku kiddako okuddamu ne tusoma kye yawandiise ne tukiddinga n'emirundi n'emiki era nsobola n'obbawo obudde ebbaluwa ntugisomera wano abaasoma oluzungu ne tugisoma ne tuginterpretinga ne mulaba kyetugamba okukola era ne nkikola. Especially section 14 clause 18 in consideration of section 46 of the local government regulation. Katundu akana omukaga mateeka ago wansi aga local government. Both the village council and the sub-county council are advised to follow the procedure and involve all offices as stipulated in the act. Wona wamukolera wamu local council eyaffe ey'okukyalo ne yegombulanga ekwatiddwa wamu eno okutwanjulira ensonga zino zetuliko olwaleero. Okakwa omukulabye kwekwo ntegerekesa aliwo yali ekiseemu naye obuzibu obuliwo buliwe buti nti nga terinnaguka kibudde ya resigninze yalekulidde obeera kyamaani waki mukitegedde bulungi biri ekkubo likyakola ki ofiisi z'ebyobukulembeze tewabeerawo muwaatwa bife obutatondawo gaapu yaki obuyinza obwaffe kugombola nitubaako bwe tubwazika batukolereko ng'abakulembeze ab'ekiseera ng'okulonda bwe kukola ki okutegekebwa ekyo bana tekitegerekeka anti kati ekikyamu somere gitusomere njirina wano nange njirina wano Sagira
Nesisobola nange kuddamu kubakkiriza kulabikira akakiiko kawa Chairman Kibudde muwandiisiganya ne Mwami Kisolo tegerekese kubanga abo bo mbalinako nange obujulizi bwendabyeko n'amaki naye nze sisobola kukola nsobi nange gyendabyeko nze nyimiridde wano njala kuddamuko nze obaddamu kaana mbakola ki Bapanga ebyaffe wano si byakupangapanga olwaleero ne tujjako omuntu bwenkyala alizayinizi ffe twagala bye bakola nga babikola mu mateeka nga tebalekayo obuwaayiro bwonna obutatujjaamu okusinga bw'okutuukiriza ebintu ebyabwe byebaagala ebigendererwa byabwe twagala omuntu gwe bawadde ekifo kye bwa chairman nga tumumanyi era gwe twerondedde okusinziira mu kawaayiro 46(1)C nga tugoberedde amateeka kubanga byonna byonna twabigoberera olredde naye kino kyaleese kuteekawo enjawukana abantu nyebo balonda be baagala abaabwe kuva chairman tumugyemu obwesige nitugoberera amateeka gonna nga we galina okutamu amateeka tugagoberedde ebbaluwa tuzituuseemu ofisi tuzituuseemu bamuwandiikidde ajja alondere ku kyalo yasazewo alondere ku ggombolola atuteekako abakulembeze ffe be tutaagala abatuuze tugamba nti ajje ku kyalo tulina kulondebwa ku kyalo abakulembeze balasi kututeeka kuba abakulembeze abaliko be twagoba ate ye kennyini be yazi etteeka liyo lirikiriya ku direction ssentebe kyakola kikola mu tteeka oba akikola ng'akikolera ddala mu tteeka ettuufu gwani Kaganga Fred chairman City ensonga ekwatiddwa bubi ensonga balina ogitereeza bulungi tutereere mu layini wakati sazirofuka akakiiko tutalina wakakatulambulidde olwedde oli yavaako balina okutuula balonda tujje wano ku kyalo tulonda akakiiko omusajja mukulu myaka 5 omwemeka ekyalo tekatuba kuteesa Joseph ekitwagala ng'abatuuze baleete abakulembeze ku kyalo twerondere ffe ng'abantu abanaatulumya ekitundu kyaffe so si kutulondera ggombolo okutulondera nga nnaku 3 z'omwezi gw'okutaano twafuna amawulire nti ssentebe olede yatulondedde ki yatulondedde executive y'ekyalo kyaffe Katuba Mawa
ate ne tufuna n'amawulire nti ssentebe eyaliko nti yali kulira olunaku olwo kyali kirimbo kubanga ono omusajja twamuggyako Bwesige nga 16 ogwokusatu obuwayiro bwonna bulaga nti section 1418 already ekyo kyakolebwa kati ekyandikoleddwa okulondera abakulembeze baffe kuba no executive eriko tetwagala okujibira nga nkikuuma ebbanga lyonna nakikuuma oba nnaku 3 oba wiiki oba mwezi nga obuyinza obwo twayitiddwa ku ggombolola era gye batukwasizza ki obuyinza obwo obw'ekiseera era ne batubukwasa era ne batunnyonnyola nti ku lunaku olwokusatu bajja kujja ku kitundu bakole ki balaga abatuuze abakuuma ki entebe oluvannyuma lwa ssentebe LC1 Katuba okulekulira nga bagamba ekifo ekyo tejja sigala nga kiki nga kikalu kati nze mbadde mu kabineti nga nze defense naye nga nasooka nenkolako obwa defense nembuddako buki buzzi nasooka nenkolako yatulonze executive ya kugamba mu kutunnyonnyola twagenze ne tunnyonnyolwa chairman LC3 ng'era atuddewo liso yabaddewo nti byatunyonnyola bivudde mu kanso yaki ya Ggombolola. Walayidde n'abantu bameka? Nze nabadde ssentebe gamba Haruna ne Vaisi era abadde Vaisi woli abantu era nga badde mwabuzeemu ebifo kubanga kati owabalema bamwongereko ekifo ky'amawulire n'ekyabalema agire nga kikola ki nga kitambuza omuwandiisi yabadde wa gundi wa development wa byankulaakulana ne bamuwa ekifo ky'ekkalaamu kuba n'omuwandiisi yalekulidde naye agire nga akikola ki ng'akikuuma kati defense ne bagiwa abaddemu n'amawulire mugaza kalize chairmani avuga banonza mbavuge nga chairmani yafuze ya jejero brasana ya yata ndabajja ku chairmani kikuze